Terabiro kusanyukira buli bannaffe mukomerere okugenda wegulira ekitiibwa Kristo Yesu Mukama waffe. Akati munzikirize mpite ab'ekkobe akaseera kano bakakozese abagenyi baffe mwenna ebiti byammwe okola kusira buno okwaniriza okujja amaanyi bwenki omubabaana bakubana ababiri ategadde okukona bwawayiro namutima tukinamwera basimaitereza amakubo okuze okujja mukolumana waffe sine nnyo nnyo ddala nange nawe mamula kandi nabaitamwazayo ekiseera kino nijja okubaawo n'abagenyi abaana baffe bano bali omukuba obubuubu omwana wange kite omwana omulenzi omwana omuwala n'okwebaza olumubido obweyamo okweyama atugenze bakuba naffe naye baliyo mwebalira nobale basibira entanda okumwerulute kubeera bwangu era munabukwasa mukama nakutegeeza nti obutumbo kintu kyangu ate kizibu naye obwetukuomusa katonda kiba kyangu mulimu ebiwonvu nebigana ensozi nolumwekwasa katonda oli mukama gamumawo basibye nanga bagamba nti enyumba yammwe emikubo genjanga muyumba mukagamwe mumwanirize abamugenyi namwesenga bulungi ebiresanga watumunabunakiri munyumba nangaogegaogegaogegamu saba amakayongo naye bwatyo abebaze enyumba yaffe amakayongo abooluganda mukamaaffe yebazize anna ekisanyusa ennyo okubalaga ku mukolo gw'omwana waffe omukime akuleetedde mwana munne Pamela kati ayingire mu kikata ekkobe nga nange bwe nayingirayo Pamela nkukunya eno mu kkobe nemutawaana ojja kuba bulungi era enokebirako ndowooza okirabanga bwefaanana kijjakulabirira bulungi obamu nakweraliikirira nebaza bakubannaffe abakutte embalala banetweyambisa tweyanseege era byemukoledde n'okukuwa omwana amwoyo Pamela Pamela temweraliikirira kugenda kumulabirira tweyambisa tweyanseege mwena abazze ku mukolo guno mukama abawomasa the children who have brought us here, Nene and Pamela, and all of us who have come to witness this function. I like to say this was God's will that we are here at this time. I like to start by thanking my in-law's side for the wonderful arrangement that we have made to see that there are so many of us that have come to witness this function, but we are all well suited and we have all been well looked after. This is not to be taken for granted. It takes a lot of planning, it takes a little bit of cash, and for that we are most grateful. Pamela, you can see your family is all here, both on your mother's side and on your father's side. That shows, that should also not be taken for granted. It shows the love of your family to you.
We also had a present for you, which was supposed to be lifted from outside and put here. That also, unfortunately, cannot be done now, but will be done as soon as the rains have done their part. I think with this type of raining and people running around, I thought I would like to say again, once again, to our hosts, thank you and thank you very Kama yebazibwe twebaza Katonda olw'abagole baffe mwami Jimmy Mabirizi ayimiridde naffe ebbanga ddene ye mukulu w'amagezi mu kitongole ky'abavubuka ba St. Peters Nakasozi yatukusanyukiddeko sebo. My father always said, you restored me. But you restored me. And when you're marrying, you marry that year. So communication is so important between the two of you. Attend was attending abantu bakatonda mwenna mukama mulungi era ekiseera kyonna empewo yadde nnyingi naye tukubeko mu ngalo tuwumbe mukama yeebazibwe. Abagole baffe banyiri mukolo guno ogwaleero twebaza nnyo kubanga temututwaziza mwatusuubiza mujja kutulaga essanyu era ebyengera byenkuba byetulabye byamukisa era lijja kutuuka bimuli. Waliwo enjogera ennaku zino egamba nti mwebeereremu. Kakati obufumbo mba temuweebeereddeemu ate nga bwammwe teryagenda kubabeerera. Nolwekyo Jimmy and Pamela mwebeereremu mu bufumbo n'abalala nabo bajja kubabeererawo kuba babeereramu nga bimaze okukola ki okwebeereramu. Nolwekyo nsaba omukyala nsaba Jimmy omukyala agambe omwami ogwo mwagambe munne twebeereremu mu bufumbo bwaffe buno. Emunabwebeereramu kubanga bwammwe ne Katonda ajja kubabeereramu. Oba teweebeereddeemu ne Katonda takola ki? Kubanga anagamba ono tavaayo. Nolwekyo mwebeereremu mu bufumbo buno ne Mukama ajja kubeera nammwe. Olw'ebigambo ebyo abasigadde tewakyali mukisa kati abaana bakiggadde era pamit bagibawadde tekyali traffic officer ayinza kubayimiriza nga basaba pamit era nga bagirina. Nolwekyo ayagaine mubufo bwammwe Mukama abawe ebyengera byemusinga kwetaaga. Kitadde n'omwana n'omwoyo mutukuvu. Engalo z'ampale waffe mbuulizi tweyanze nemunasembera wano abavubuka babakwata ekirabo zammwe abasengera okusevinga ku mmeeza kwemwumbiisiza sinze mbabisiza wanasirabawo bagenda kusavingawo newali wansi sibalaba. Take position, ladies and gentlemen. Buli time back njagala batambula otambule tutambuze ekintu sibalaba. Kale selekta webale nnyo baabo bwe bajja sewonale kukkiriza jangu obeka ebigambo byeyogera naye ononzikiriza nakugwidda kiika ssatu. For you have the professor, we have honorable. Thanks be to God. Yes, honorable Mike Sebalu. Asante nnyo okulaba. Sebo webale nnyo kalabalaba w'omukolo abagenyi baffe abakulu ate era abatukyazizza tubakubireko engalo ez'amaanyi ennyo. Jimmy ne Pamela
You're looking so awesome. Mwebale kunyumira mukolo, mwebale kusanyukira mukolo. Mukama Katonda yebale okubatuusa ku lunaku nga luno. Abasebo ne banyabo nja kusaba nga sinaba kwogera bigambo byange. Basabe mwenna tuyimirireyo eddakiika emu, a moment of silence, nga tujjukira omwami n'omukyala abagenzi bannaayinda abatuzaalira Jime, kubanga nabo olunaku luno olwandibasanyusizza nnyo. Can we observe a moment of silence in the memory of the late George and Margaret Nainda abatuzaalira Jime? May the good Lord rest their souls in eternal peace. Thank you very much for your kind indulgence. Ebigambo byange ebisooka byakwaniriza abakulu abatuzaalira Pamela. Bakadde baffe bano bo nsabye ne tufuna akadde ak'okujjukira emyoyo gyabwe, naye ne bakadde baffe bano nsaba bo tubawe engalo ez'amaanyi ennyo olugendo lwe batambudde. Abanyakashari twabateerera mu ngalo. Mbwenu ebigambo byanje ebyokubanza n'ebyokubakiira, mwebale okwijja nkulijja emihanda, mwebale n'okutuha omukazi mulungi nihamya nikiriza okumureeberera gye. Mwebale munonga, Mukama abalinde, netubasiima tetugira obugalukiro. Mwebale munonga. Kakati bakadde baffe abo tulina okubasiima olw'ekirabo kye batuwadde ekya Pamela. Beebale nnyo, beebalire ddala. Obudde tetuli nabwo, ebigambo ebyange bigenda kuba bya mirundi ebiri. Ekisooka Jime ne Pamela, obufumbo bwammwe mubutambulize ku musingi gwa buntubulamu. Obuntubulamu bujja bawa abantu, abantu bajja bawa ebintu. Era ekyo mukiraba nti obuntubulamu bwe mulina bubawadde ab'emikwano. Ab'emikwano babawadde ebintu, babayambye mu kutegeka embaga eno. Ekigambo ekyokubiri, obufumbo bwammwe mubutambulize ku musingi gwa kwagala, kwagalana na kwagaliza. Jime yagala Pamela, ate era mwagalize. Pamela yagala Jime, ate era mwagalize. Buli omu bw'ana ayagala munne ne mwagalana ne mweyagaliza, obufumbo bujja kuba bwa buvunaanyizibwa nnyo era mujja kubwenyumiririzaamu. Era y'ensonga lwaki abantu abali wano bonna abeegasse mu kutegeka embaga eno babaagala ate era babaagaliza. Y'ensonga lwaki n'enkuba ne bw'olabye ng'etonnye olw'okuba nti babaagala ate babaagaliza, n'okuvaawo tebavuddeewo, enkuba ebakubye kubanga babaagala era babaagaliza. N'olwekyo ekyo tukikubireko mu ngalo, kyekirabo Katonda kyakola ki? Kyawaffe abantu, era atuwa ebbanja lya kwagalana. Katonda akole mummwe, mwagalane, mwagale bannammwe bonna ku kyalo, mwagale abooluganda, mwagale be mukola nabo, kubanga kyekirabo Katonda kyawa abantu. Baagaliza obufumbo obulungi, obw'okufuna, obw'obugagga, obw'ezzadde era obw'essanyu n'emirembe. Byonna mbyogedde ku lwa Katonda n'ensi yange. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Kansabe selekta tuwetambula ereeta abagole basoosotole ekijjulo. Abatisi sambisambyeko. Bakola njali namwe. Noleso mwetegese namwe tutesinge position. Jakuba namwe, jakuba mutyawo.
namwe ejjambako nnyo namwe mutuloza kipatate saya kulinya katozi namya mwami kaddu Kumuketa buli bwe bucanga tambuza kasobo negendereza obutagwa mu bunnya sandiyagadde amanye tumubegora kuba guno mukwano guntuma gunjagaza yera kiba kizibu nnyo okuteebereza nti naye bw'atyo bwawulira Hey, Subira kuba naye omudda sisuubira kuba na mulala yenna yansingira balala kuba omukwano gwandaga gwansusu alina engeri gyazitoya amaaso wakubako limuuze n'enzigwa mu bbanga ali ku buliro nga naye sijja omulezi mwotanyumirwa ngera kuba omutuufu yantute kambe noono kuba abalala bonna nze sije nze kamwewe omutima omwoyo n'omubiri kantuule tende kanfumbe kanywere makazi ewono sirimpa Mama
mukwano yandaga ekkubo simanyi gye ndaga n'olugendo lwawala n'atuuka buli bw'obulawo bange alwazizza omuwere nsula ntudde okutuusa bw'olidde emmeeme n'ogikkakkanye ntawanya obalimiranye ebirowoozo bimumanyi lwendimulabako emitima girikya yananazako bwomu nga yenze bulamu bwe gyali kimanyi alibeera omubwati ng'asuubira munyoomu anawalirira omutima gwange uno yono yoyo yeggwe suna omwoyo gwakalosa akasufu pambatira mperekera ontuuse alibeera omubwati n'onyoyo obalungi yekombesa oyo wegonjewa ampeweeta muline nesumulula yansobola teryawakana yebusobozi obumpanguza embeera yonna yeyeka aliwoyo n'onyoyo obaliberanye ebirowoozo bimumanyi lwendimulabako emitima girikya yananazako bwomu nga yenze bulamu webale mwana mulenzi kuwaza kwa kime mulirango yina naye kuwulira empesazo mwana mulabanga yoyo abeereka naye mu bantu kusanisa okubalaba ebale kusya tweyanza ssebo yesu yebazibwe ekisooka sooka kwebaza mukama olw'olunaku olwaleero ku lwa Pamela ate ne Jimmy nze I'm from Kanungu kati ngenda kwogera mu Lukiga mukama siimwe amazina nibanyeta kumwebaze Jane Eli mazira obwire bwingi kandi omunywani wa Pamela ntubanza kusiima abaziire ba Pamela abatuzaarire omwishiki kandi omwishiki mulungi manyire Pamela buli emyaka 12 omunywani wa Pamela naye ntugaka tusiima abaziire ba Jime tweyanzege olw'okukuza bulungi Jime ate ne mumulabirira mukama obufumbo bwe bayingiddemu mubeere bwa mirembe ate nze password gyenkozesa mavivi buli kimu nkibuulira Katonda wabula sibuulira muntu yenna funako oweŋŋenda n'omwagalwa wange netufukamira netusaba Katonda tulabye nga tubiyitamu now 11 years in marriage we are blessed with 4 kids naye twaze noonomu mukama abampeera omukisa amanya agange nze mukyala Kitaka Eva nze ndi mukwano gwa omugole omukyala Pamela ate omwami wange mwami Kitaka mukwano gw'omwami Mabirizi ekyenjawulo ekiri ku mukolo guno ne famire yange n'omwami Kitaka nti mwami Mabirizi lwe yasookera ddala okulaba Pamela yamulabira wange twali wamu ne mwami Kitaka ewange nga mwami Mabirizi aze tukyalirako gye yasanga Pamela era gye batandikira ddala netandika okukola ki omwenkaleginga nti mugende mu maaso Pamela yongera okunywerera ku mwami Mabirizi ffe waffe ekitukumidde awamu emyaka gino gyonna okuba nti obufumbo bwaffe twafuuka ba mukwano Pamela fuula mwami Mabirizi mukwano gwo mukama ajja babeererawo mu bufumbo bwammwe ebyo bebyange nze bampita Kitaka Martin
ono Evelyn ye mukyala wange abadde ayogera ku ludda lwa Pamela. Kati nze for Jimmy nasoma naye Makerere era Jimmy nakolako naye in one of the organizations gyakolera kati. So Jimmy mumanyidde ebbanga and we are friends. Jimmy and Pamela, congratulations and may God bless your marriage. Thank you. Ku lwaba obbies abakaltek Jimmy tukukulisa okutuuka ku mukolo guno era tukusabira mikisa gyokka byebyo Kaltek mwebale nnyo ate mwebale kwenyingira mu mukolo. Kyanza tayanzeege abakozesa Pamela mu kampuni eno bagiyita ICEA mujje sasa kubalaba era kubawaledde kikasitani muzikozese Pamela ekyo eri banywanyi babo batuuse Kimera Francis bano bonna bakozi ba ICA era tukula ne Pamela mami mabirizi tukutegeeza nti omukyala bw'ofunye yoyo yennyini era bw'abeera ku ICA beera mugumu tumukuuma bulungi era ajja kukola emirimu naye nze mutumiriza ekintu kino era mwembi nti mulayidde mu kyaki lujjudde lw'abantu Pamela olayidde mu bulungi ne mu bubi mu bulwadde ne mu bulamu mu bugagga ne mu luki ne mu bwavu kale mbalumiriza nti ebigambo ebyo mubitwale nga bikulu nnyo nnyo mu maka gammwe kubanga bano bonna abasinga mu kyaki babaddeyo munaatwala ebigambo ebyo nga ebintu bye mutambulirako mu maka gammwe temujja kusanga buzibu ate n'abaana mubakuze mulungi ate mubaweerere mukyala mabirizi tukusabira nti okube bulungi nnyo omwami oyo kufumbire bulungi otuzaalireyo n'abalongo kibala kisoboka webale nnyo webale ddala endowooza bwekibeera beebirayo wamani obalolere nakosananga tulimunda enkuzabantu zineekunawe munyigo swis akubatengaaka olalikanga atacenga ebibala bulijoyenda ekikuwaka munonenda banongeisegigizo kwikanya anadageisegigizimuke akaseera kano kangakozese okuleeta ate abakulu abakola ne Mabirizi Jimmy sasa mwana wakolo abagenyi baffe abavuze ensonga olwaleero abalyo b'emyoyo mwenna we muli abazadde abatuzaalira omwana omuwala Pamela abazadde abatuzaalira Jimmy we tukola naye. This is the Vision Fund Fraternity. Vision Fund babaagala nnyo nnyo nnyo. Njagala okutwala omukisa guno n'okugamba Pamela nti omwami akututte leero omumanyi bulungi mwami mukakkamu mwami wa mpisa tetukoze naye banga ddene era twagala okukakasa abazadde ba Pamela n'emikwano mwenna nti tewaliwo kikyamu kikoleddwa. It is a perfect fit for all of them.
tujja kubakubiriza n'obugambo butono nti obufumbo obutaliimu Katonda buba buzibu nnyo. Tujja kubakubiriza mwekwase Katonda buli kyemukola mu bufumbo bwammwe. Tetwagala bagamba nti byangu nnyo naye I've been in marriage now for 15 years. Si byangu kijja basuubiza keere naye buli omwesiga Katonda ebintu biba biseerera buseerezi byanguwa. Ekyokubiri twagala tubakubirize Katikkiro yatera okukikola amaka amaavu gaba mazibu. Manyi muli bakozi naye mwongereko n'amaanyi. Abafumbo olwedda abaliyo mumanyi amaka amaavu gayinza ne sitaani n'akema n'akola ki byonna. Olwekyo Vision Fund babaagala nnyo. That's why it's a big team which is here. Tutambuddeyo ebirabo bye twagala okubakwasa nga tubasabira nga tubaagaza obufumbo obulungi. Ku Vision Fund tusaba era tusuubira esaala ey'omugundu ku bagole baffe babiri tejjo bayamba. Twayise n'omusumba waffe nga twagala amuweeyo esaala amuyita Filiam. Father, we thank you for the blessing of the ring of God. We know that you have blessed this marriage. We pray for finances to never fail to be in this house. Father, we dedicate the rest of the day to your hands. In Jesus' name we pray. Amen. Eno bana Jimmy bakusirinze nesala yiyo ayesembera wali kusembera wali awachibwana nyinche abali babeka kakata dola bipa abali babeka kakata dola bipa okay selekta katona selekta sebo mukulu mukama wange tusaba n'omuwombeefu omukulu eno engeri gyafuuse kati wavunanyizibwa nnyo ey'omusaala ne promosoni kale omwami n'omukyala mabirizi temugenda kuddayo wawengalo omwami n'omukyala mabirizi oh yes wejakalire pamera olunaku lulala mawengalo nga bakya mawengalo omwami n'omukyala wabirizi oh yes yes wejakalire olunaku lulala kale wewale nnyo selekta omwami n'omukyala mabirizi ono wogere ebigambo byabwe nga mukyaliwo sewo MC abagenyi baffe mwenna abali wano ku lunaku olwaleero abakulu b'ekkanisa mwenna
abali wano omubulizi waffe wa St. Peter's Church Nakasozi owakokonjeru n'abalala bonna abakulu b'ekkanisa bali wano, ba political leaders mwenna abaliwo, honorables, bataata, maama ne bajjajja n'abagenyi baffe mwenna, ndi musanyufu nnyo okubalaba ku lunaku olwaleero. Nga sinaba kwogera bingi, nja kwebaza Katonda atusiza ku kkula lino. Olwekyo nja kusooka nsabe munnange wetufuuse omuntu omu asooka babuuzeeko nange mbalirize. Omukama mulungi, ekiseera kyonna Omukama mulungi era zembeera zeweewaawo. Njagala okusooka okwebaza Mukama olwamu mwenna, okusooka okwebaza Mukama olw'ekiseera kino, okwebaza Katonda owa waggulu olw'ebbanga lye tubadde ffenna ne Jime nti kyaddaaki ayanukudde esaala zaffe era leero ne tukuza obufumbo bwaffe. Katonda mulungi era mwebaza olw'obulamu bwaffe nze n'omwami wange. Nebaza Katonda nti omwami wange, mukwano gwange, muganda wange, kwegamba tukwatagana mu bintu bingi, so nkyebaliza Mukama nti era Katonda asobodde okuwulira esaala zaffe ffenna. Njagala okwebaza abazadde bange. Abazire banje mwena imbebaza abokwija mukabaho nange, nimbebaza ab'ebintu byona ebimuntiiremu. Okusinga munonga nyenda kwebaza Uncle Patrick, Papa, Aunt Margaret, mwebale munonga, mwebale munonga. Nyenda kwebaza Buck is my elder brother, but he's like my friend. He's a brother, he's a friend, he's a dad, he's everything. Nobukuba nina ekizibu kyango nimugambira nanyamba mu bintu bingi. I'm so grateful. Abarugantungamo mwebale munonga. Ababarugantungamo omwe sister wanje, Vision brother wanje. Okubemeriraho nga bwe bayimiriddeawo abo abasooka bamama bange ddala. Kati bwe tubeere ne Kampala babeera bamama bato, naye bwe tubeera eri ewaffe ba aunt njagala nnyo beeba. Nina kubeebaza munonga olugendo olumutuire ekiro, antukereyoyizire n'ekiro webale munonga. Yotingumana okungwasa kubeebazika ogw'omwibulooku niwakumanya ekyali bampeera, mwebale munonga. Okudda eno bannange abanzalira omwami wange neyanziza neyanzenge, era nga bwe nayogedde wali okusooka nti ze ne Jime tugattawa, neyanziza nnyo. Maama Kayongo neyanziza neyanzenge, tata neyanziza, Mama Mire neyanziza, Mami Rose neyanziza, nze simanyi. Mwebale kunjagala, omukwano gwe mundaga mungi nnyo, nti ne bwe mba ewaffe bingi nnyo bye tutafaanagana eno, naye mugezaako okuntereeza nti wano neyanziza. Uncle Mike, thank you very much. Aunt Flo, Aunt Lillian, Aunt Harriet, nze simanyi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Daddy Geoffrey, mwebale nnyo. Daddy Male, nze simanyi. Baba ngamba okwebaza tujja kusula wano, naye mwebale nnyo, mwebale.
mwebalire ddala. I don't know. Jime neyanziza neyanzenge mwebale kunjagala. Jime mukwano gwange nnyo, Jime anjagala nnyo, Jime anjigiriza ebintu bingi. Musajja mukkakkamu ate nze tuli opposite. Naye oluusi aŋŋamba awo mpolampola. Neyanziza Jime neyanzenge mwebale nnyo okutwagala n'abaana bange. Paula Frila, Joel, tweyanziza bannange. We are so grateful to have you as our friend, our dad, a husband, a neighbor. Byonna kama kwongerewo. I'm so grateful. Thank you very much. Ebigambo embiwulidde sijja kubiddamu naye okwongereza ku byayogedde n'ebyange byakwebaza kwebaza nnyo okwebaza ddala. Ngenda sooka okwebaza omusumba atugase olunaku olwaleero n'ebulamisa muno Kajibala atukozeemu omulimu gw'amaanyi nnyo era n'enjiri atubuulidde y'amaanyi era nsaba tumwe obugalo olw'omulimu gwakoze. Nzirako okwebaza abazaalira omukyala, Pamela's parents. Thank you for accepting me. Thank you for bringing Pamela in a good way. Pamela is a hard-working lady. She is hard-working. She is caring. She is loving. She cares. All. And it's from you, the parents. Thank you for that. Njakudde okwebaza sayidi yaffe, nyosobola okwebaza mama ne taata Male, njabasa abayimirireko. Oyo taata ne mama Male be banfudde kikyendi okuva nga ndi muto from B5 up to university nga tebekkaanyizzaako fii zonna bazisasula buli kyensaba kimpa. Taata ne mama mwebale nnyo, mwebale ddala. Sinna kyenyinza basasula wabula Katonda yekka gwe mbakwasa. Nzirako okwebaza bamama bange mwenna abali wano, mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo era okulaba nga nange nfuuka kingi. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Ne baganda bange mwenna abali wano, tuli bumu era tutambulira bumu, tutambulira wamu. Nzirako okwebaza mikwano gyange mwenna abali wano. Ndi musanyufu nnyo nnyo nnyo. Nzaani akuŋŋaanya abantu abafaanana bati kuba ffe baani abafuusa omuntu omu Mabeezi family. Mwebale nnyo tuwagala, mwebale nnyo tugabirira, mutugabiridde. Era eŋŋombo yange ey'omwaka guno 2019 nga bwe mutugabiridde ejja kuba nti kola ebya Mukama naye akola ebyo. Katonda atukoledde era Katonda atugabiridde. Singa si mmwe byonna tebyandibaddewo. Sirina sente zebazisobola okukola bino byonna naye Katonda n'okugaba kwammwe okulanga omukolo guvuddemu bwe buti. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Nja basaba mweyongere obugalo. Nja kuddamu okwebaza era in a special way Honorable Mike Sebalu bwakyaliwo simanyi naye akoze omulimu munene nnyo okulaba nti tutambula naye tutambudde paka wano tutuuse wano. Sebo Honorable Mike Sebalu webale nnyo, webale endala. Nja kwongera okwebaza abatukoledde olunaku olwaleero.
JP team yewaddeyo okulaba nti ekola buli kimu ekiri wano nga teekanizaako. Nga ndi wano mbeebaza nnyo mwasuze wano nga mukola. Aba decoration, aba tents bastaddewo, ba ushers bakoze ogwabwe. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Katonda abaddizeewo. Nja kuddako okwebaza organizing committee yange ebadde kakikoko committee zaffe twetuula e Kampala, Enkokonjeru ne ku Church Nakasozi. Mukoze omulimu gwa ttendo nnyo okulaba nti omukolo gufaanana bwe guti. Mwebale nnyo obudde bwe muwaddeyo, mwebale nnyo okwewaayo okulaba nti omukolo guvaamu bwe guti. Nja basaba abakubireko mu ngalo. Nja kwongera okwebaza abatufumbidde ekijjulo ky'olwaleero. Maria Ketale, ekijjulo kiwoomye era nsuubira mukoze kyebadde nsuubira. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Nja kuddako okwebaza abatukoledde keeki gyetugenda okusala ng'ekijjo kyaffe ky'olunaku olusooka olwaleero. Sinnabagiryako naye endabika yaayo yokka eraga nti mukoze omulimu gwa ttendo. Nammwe mwebale nnyo, mwebale ddala. Era nja kuddako okwebaza Rose Garden. Rose Garden etukoledde, etuwadde offer za njawulo, etuwadde almost buli kintu etuwaddeko discount kyetukozesezza wano. Ekifo, ebyokunywa, tubeeyanza nnyo, tubeeyanzeege era mwebale nnyo okutwagala aba Rose Gardens. Mwebale ddala. Nja kuddako okwebaza abatukwata ku buti, abatukutte ku butimbe, aba Delta TV. Mwebale nnyo okukkiriza ne mubaawo okulaba nti mutambuza omukolo mugukwata paka gunaggweera. Era nja kwongera okwebaza abatukutte ku bifaananyi olwaleero. FR Studio ekoze omulimu gwa ttendo nnyo okuva gye twavudde ku makya saawa 11 paka kati bakyakola omulimu gwa ttendo. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Okusembayo okutwala eri mukyala wange. Mwebale kunjagala, mwebale kukkiriza nenkuteekako empeta kati nkusibidde. You are now mine. Among all these people, we will know Itanga, Mr. Mabilizi and Mrs. Mabilizi. Katonda atuwadde erinnya eryo era tumwebaza, si lyangu lyakutuukako n'ekisa kya Mukama. Era tumwebaza okulaba nti atufudde omuntu omu olunaku olwaleero. Era nenkwebaza okukkiriza n'otubamu nakugaana kwonna, okunjagala, okunfumbira, ndoza n'okunzalira abalungi. Nate tusabira Katonda kubanga sibasaala omuntu balinayo. Olwakadde sijja kwogera bingi nnyo, bennerabidde besobodde kwogerako. Mwenna mbeebaziza nnyo. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Tulinawo obulamu bwaffe butono nnyo
bulutwala eri abazadde baffe ne tusaba mu busiime olw'emirimu gye mutukoledde naffe tubujje ku ntobo ya mutima gwaffe from the bottom of our hearts. Please accept them. Awugalo w'abaana abaana baabo baleeta ebirabo ebyabazadde nga babeebaza olwa byonna. Kale abafaawo bagenda wa profesa Tata ne maama twagala okubeebaza okutulabirira okutwagala. Kino ekirabo ekiri muno kitono, kiyinza okuba kitono naye kunze n'omwami wange n'abaana baffe kinene, kivudde ku ntobo y'emitima gyaffe. Tusaba mukikkirize n'obuwombeevu. Tubaagala nnyo nnyo. Maama tukwagala, taata tukwagala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala otulabirira. Tweyanzizza, tweyanzinde. kati bagenda eri profesa naye bamwebaze olw'omulimu omulungi gw'abakolezi Profesa Patrick yasula byonna eyatisuubiru ekitiibwa yakumira nagwe n'akufuula omuntu ty'omuzadde webankireyo obatakulaba we wali omutu. Selector, waliwo ebigambo wano. Uncle Patrick, me and my husband plus our children, we are so grateful. Thank you very, very much. What is in here, I know it may be small or something because you can have everything for yourself. But this is from deep down our heart. We are so grateful. Thank you very much for the care and the love and the support. Thank you very much for my present. I definitely will value it. I know I had promised you earlier during the rain that we also have a family as a present for you, which hopefully you will be able to find use for it. Now it is standing out there. I don't know if you look for some people to hide for you. Somebody's touching it, so that's the one. So maybe you will take it and use it and remember that's what we could afford at the moment, but it was deliberately worked out so that it can help you in your beginning of life together. I have another present for my auntie, Aunt Margaret. Thank you very, very, very much. Deep down, thank you very, very much. Thank you. We are so grateful for the care, the love, and the support. She has always supported us since even up to now. We have another present. It may look small, but it is so good. Papa, thank you very, very much. Thank you very much. But we love you so much. Jimmy, this is Papa. He is my mentor. Everything that I do, the hard work and everything, he taught me that. Thank you very much, Papa. We are so grateful. Oh yes, kakati bagabula bagenda ku keeki abatwala kyali namwe kibeerabire bali ku keeki musembere bali ku keeki musembere otulage bayimirira kale mukwate akambe abagole fenna tulenga tuli mu class tujja
bakozesa ebigambo ebyo tuminyala kyaffe n'omwana n'omwoyo mutukuvu amiina nga musala kava waggulu mpolapola agajja mpolapola nyalya kitaffe n'omwana n'omwoyo mutukuvu amiina siri amaanyi ogezako katono nnyo ale oh yes abakola ku keeki baluvunanyizibwa baffe afukamidde nga senga bwe yamuteekateeka agenda kugabula Jimmy sijja kuduumira Pamela ekyoyagala kyokola kola yiyo naka 219 sitayiro yiyo metroni essanyu eryali awo jereere basebe ne banyawo Pamela ng'agabula mwami we yagambye mukwano gwange mukama simwe Pamela agenda kumuwa olwendo lw'amazzi leete ye nagamba leeta todduka muganda wange eryo ssanyu lyaba embaga ey'omwami n'omukyala ababirizi akayimba katuufu nnyo nindako otuvaawo Pamela Jima agenda kugabula naawe Jima agenda kugabula Jime agabula Pamela sawa Jime agabula omukyala sitayiro ya Jime eyo sanyo jereere era agenda kumuwa n'olwendo lw'amazzi sanyo jereere basawo ne banyabo sedduka edda Jime waliwo sitaani senga omwongerako Pamela lunaku lwammwe netagamu amasappi oh yes tera teyanzeege akano omwami n'omukyala babirizi bagenda okugabula abazadde baabwe omuzadde yagono n'omwana ono akaaba obuvunanyizibwa yes Pamela agenza okugabula bakadde be yetebwa profesa agenza egabula bakadde be sanyiderere eryali awo profesa ngapete yes muwala we amugabule awali ne Reverend Wycliffe yes abagole mwami n'omukyala mabirizi bali kukugabula abazadde abazaala Pamela webale kubeera naffe sase nnyo bakadde baffe webale kubeera na bugumiikiriza webale kugumira mbeera gye tuyiseemu mutukoze bulungi saaya yakugabula bakadde baffe Pamela ali kugabula bakadde be ne mabirizi Jime tunagenda bazadde baffe batuzaalira Jime sanyigerere sawa yakugabula bakadde baffe Pamela Jime kakati bagenda bazadde baffe batuzaalira
Iyo mwana yinjira enkobe ari mu kwabula bakadde be. Oh yes. Jomple jangu ko wano. Jomple jangu. Jomple wana woni jangu ko wano. Jomple wana woni jangu ko wano. Oh yes, kakati kakita kabla honorable. Honorable Sebaru. Omukozi w'enkono kayu NW 'Cause do you believe in love? How crazy it could be, baby, stop. Take it easy. When you leave, I swear I can't breathe. Do you really care, baby? Even when you're home, you are my fantasy, my only desire.
omukyalo oyo abadde muwala wange nze ayogera naawe bampita Hajat Kambugu Kasipala Lukenge mbeera munnakati ekibiina kyaffe kiyitibwa kiri muttu bambeera asaba obeera mukyala muyonjo nnyo okuva ku mubiri gwo okutuuka mu kisenge okutuuka bombero n'abaana labirira nnyo omwami wo nze muyita mutabani wange kubanga Pamela oli muwala wange mulabirire nnyo akajungwa kabeere kamangu awo ngakolyewo sebo taata muwala wange oyo akameeza Mama Mare, yakoze omulimu okutendo tukwebaza nnyo Mama Mare ali mugyebulabe baabo yes ne fathers naye all sex kokonjeru ali muwagebulabe Mukama mulungi ekiseera kyonna tuli
basanyufu nnyo ngaffe abakyala ba Mothers Union kubanga obufumbo kintu kya ssanyu nnyo mu maka gaffe ate gwe bwesiimye kubanga ffe tuleereddwa maama Male n'atulaga ekkuba ettuufu era naawe tukusabira akantu konna nga weebuuzaako ku maama Male kubanga naffe atuleze mu kibiina kino ekya Mothers Union ngaffe bammemba ab'enkoko njeru tuleese akalabo kaffe katono tubawadde ekirabo kya seppiki ennene tubadde tusobola okuleeta seti y'amaseppiki entono tubongere tetubawadde kulembeka mazzi tubawadde seppiki ennene kuba tukuze tulaba bamaama Male n'abantu be ate Pamela kyenkakasa neeba eri abantu obuseppiki obutono mubuteeke mutandike okufumba Pamela fumbira abantu baagale Mukama jjabawo omukisa mu kufumba Mukama waffe mulungi nnyo ekiseera kyonna abagole baffe ab'olunaku Mukama yeebazibwe Maama Pamela nze erinnya okusanya owangudde okusanya mukweko mu kifuba abazadde ekyo kyetusanyusa bannaffe bannange nga tulaba abaana baffe bakoze eki batuuse mufumba obufumbo nze ndi maama kulembera obufumba aba Mothers Union mu kusumba naye maama kyekukira kino kino mutasulira kirina kimaala kibiina kirera kibiina kiyigiriza ekibiina bw'onookibeeramu ojja kweyongera okulinnya buli kiseera buli kiseera mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu amiina
baffe batuzalira Pamela batuze wa Senga wa ali mu bazadde baffe abatuzalira Pamela sanye jerere abatuse wa Senga bagenze mu bamama kuba entungamo bamama kuba entungamo emukwano gwe Jimmy omuvuzi w'emmotoka UAT 822Y UAT 822Y genda oti osibye aliwo bamaama abatuzaalira Pamela ate nga bafuna n'ebirabo emperekeze mukwata ebirabo atuuse mu bekobi eri omwami n'omukyala wa Male atuuse mu bakadde babamukuta omwami n'omukyala wa Male essanya lyali awo lyali jerere ekirabo kigenze eri omwami n'omukyala wa Male abazadde abakuza Jimmy ate mama tukwebaza ngobadde okumalika wizo nga kino wegalenjegalejala mama olikoze bulungi onalego tukyali naye onalego sebalumaike webale nnyo otukoze bulungi sewo mukama kutuweera omukisa bamama bazaala Jimmy we bali bamama bajime we bali mama namba awali mama namba awali yabawanirirawo eyanga teyandege mama namba ne bakulu banno mama namba ne bakulu banno eyanga teyandege ekyo mama namba ne bakulu banno bakojja mwenda webali nyo webalire ddala bakojja ba Jimmy eyanga teyandege ekirabo ekitako kigenda eri abakulu abakola ne Jimmy VFU muno n'ekirabo kyammwe VFU muno n'ekirabo kyammwe abo bakola ne Jimmy Bye.
Organizing committee wetu tulagate tulinawo ekyamazima nti ffe tukkiriza ewaffe nti tuwangudde siwe waawe nze nina okukiggala kantandikere kyeyamaani ow'okukibuga Kampala sebo tuusa obubaka bwo nze nina okukiggala kabitof.com amanya kabitof.com zenze kaza ali ku mulembe naye beebaza okusobola okutusaamu obwesigwa nebaza Jimmy ne Pam okusobola nze okuneesiga nzaali nze ne Jimmy sayizi mugiraba tugikuumidde emyaka 40 Pamela tutonolera sayizi tusobola okukola ki okwebaza ffenna tubadde tutambula mwebale nnyo nina Superlady Doreen oli akubye sente zaffe bulungi ogula George yabadde lolomuddu sikamugera nnyo enze kabitoovu netwaka nekinet kisijja kukyerabira agwana obugalo oyo obwenjawulo tugeze ku chairman Nkokonjeru ate nga wano we tuli yatufuga ffenna nga nange mmese mukama wange nzikakale osooka otuusa obubaka nga bwe wasiimye nze nkiggale mukama waffe yebazibwe mukama mulungi ekiseera kyonna engalo ez'amaanyi ekyamazima njagala okwebaza Katonda olw'olunaku luno okusoba kwa byonna asooka okweyanjula amanya gange Sevume Geoffrey ndi mukulu wa omugole afuuse ensonga olunaku lwaleero bwe nalita n'alikwata ate bwenzira ku sayidi endala eri mbeera taata obugalo twagala nnyo okwebaza Jimmy wamu ne Pamela olw'okusalawo obulungi nze nkakasa mujja kutambula mu bufumbo buno emyaka mingi okusinga ne bwe tulabye ekyokulabirako ekyataata ekyokulabirako ekyabataata bonna bwe tulina tulaba nkomanga n'omugano bye n'olwekyo Pamela tukusuubira kuno ekintu kino kyemuyingiddemu si kyanjawulo wabula mwe mukifuula kimwagala kibeere ensonga yenjagala okubagamba erimu obufumbo tebukoppulwa mukole obufumbo ku musingi ogwammwe wabula togamba njagala kulaba obufumbo bwa Doreen nga bwe butambula bubi tomanyi biriyo so n'olwensonga eyo nawe muze mukuumagana njagala musigale nga mutambula nga mumanyagana okusinga kwa byonna kuwuliziganya sigenda kwogera bingi njagala okwebaza abazadde abatuzaalira omulungi Pamela eyasalawo okutwagala najja mu luggya olwekkobe tusiimye nnyo tusiimidde eddala mwebale nnyo mwebalire eddala byonna byemutukoledde nebaza abazadde ku ludda lwaffe abatuzaala era batukuziza
abatulabiridde mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala okwebaza mwena emikwano gyonna bataata bamaama bakojja olw'ensimbi ennyingi ze mutuwadde ku mukolo guno ogufudde bajjime ne Pamela ensonga. Ekyamazima omukolo gubadde gwa njawulo newakubadde enkuba ebaddemu naye era Mukama ateesezza obudde buli kintu kitambula. Njagala okwebaza mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala okwebaza maama olw'okuwanika obulungi ensawo yaffe yabadde omuwanika ku ludda lw'enkoko njeru. Era awanise bulungi ate nga lukiiko kumpi ndowooza olukulu lukiiko zonna mama twagala nnyo okwebaza. Webale nnyo webalire ddala byonna okutulabirira okutukuza wamwe taata. Mwe mutufudde ensonga mwe mufudde Jimmy ensonga okubeera wano lwaleero tubenyumirizaamu nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Ekisaawe kinaba kituuse nga muddayo tubaagaliza ekisa kya Mukama Katonda kibakulembere nate mudde bulungi mwebale nnyo mwebale ddala. Nakoze ensobi okwazika omuzindalo bannange kuba ebigambo byange byonna bankopye naye nze nzize kwebaza bwebaza. Ntandikira ku bagola abafuuse ensonga nti bannange mwebale kutussaamu bwesigwa ndowooza naffe tetubayiye si weewaawo. Buno obubaka obugende wa Pamela ne Jimmy. Muwulidde ebigambo nfaafa era bijja bakolera amakulu mu bufumbo bwammwe. Ne nange mukkirize ntegeka ettoffaali gy'obufumbo bulinganga abavuga ekimotoka ekya tuleera. Mubeeramu duleeva ne mubeeramu naani ne taniboy. Kituleera bwe kiseeredde taniboy n'akola omulimu gwe. Bwekyabika omupiira taniboy n'addaabiriza omupiira n'agusumululako. Pamela kkiriza obeere taniboy wa gaayo oyo. Ogamba amakuta awaladde waluma kiddemu Pamela tolaba Jimmy ku nsi gyeyonga bweri naye wakamaali. Ssentebe Organizing Committee e Nakasozi ng'ate wano tutudde nze vice chairman wa reception manager mbasabira omukisa gumu nze ndi Ssaalongo temumaze mukola obufumbo bumumaso Katonda Mukama akibabalire okuva mu honeymoon abasigale mundagire start kulimbolo Pamela bakama mesejeyo nnyo mugenda kufuna ekirabo kyammwe perekeze ojjengo maaso kufuna ekirabo kyammwe perekeze ekirabo kyammwe perekeze ekirabo kyammwe okifune mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo mutukuvu. Kulira baby wange sotako onkubisa ndulu JP World Class Tents, decorators, ushers, bambi mujje tweyanziza omulimu gw'ettendo okola nga temwerekereza muli wa Martin Jennifer mwebale nnyo oba tunakola tutya tweyanziza bana bajja be bakoze buno omulimu omulungi mukonna gwe mulaba mwebale nnyo mwebalire ddala Shafik mwebale nnyo Vincent, God bless you. Kekezemba igenda Wasenga Florence. Wasenga Florence. Senga Florence jangu mu ngeri y'enjawulo. Senga
buli bwe bucanga tambuza kasobo negendereza obutagwa mu bunnya sandiyagadde amanye timubegora okuba guno mukwano guntuma gunjagaza yera kiba kizibu nnyo okuteebereza nti naye bw'atyo bwawulira Subira kuba naye omudda sisuubira kuba na mulala yenna yansingira balala kuba omukwano gwandaga gwansusu